Ssaabasajja Kabaka Asiimye n'alambula amasiro g'e Kasubi okulaba omulimu ogw'okugaza obuggya wegutuuse. Eno ayaniriziddwa Katikkiro w'amasiro gano David Nkalubo. Oluvannyuma Omuterega ayingidde butereevu munda mu masiro. Katikkiro Nkalubo alambululidde Omuterega ebituukiddwako mu kiseera kino omuli okuwunda empagi, amataala ag'omulembe n'ebikyabulayo. Omulimu gutambudde bwe gutyo ng'okuwunda kugenda mu maaso nga bw'olaba empagi ezo ziteereddwako embugo zaazo nga bwe zaabeerangako. Amataala ago mukama wange gaateekebwamu ng'amataala ago twateekamu amazungu. Wabaawo wano emikolo nga gyatwekisize layiti eyo ennene nga teyeetaagisa tugikendeeza. Awo eddiiro mukama wange lijja kuba liwedde. Kirungi. Wenda. Manya. Kajumba. Tereka. Amulambuza ne wabweru era n'asiima kaweefube agenda mu maaso w'okuzzaawo amasiro gano. Katikkiro Nkalubo ayogedde ku kulambula kwa Ssaabasajja era n'akakasanga beene bw'asiimye olw'enteekateeka ezigenda mu maaso. Kyenkakasa Obuganda nti beene asiimye omulimu ogukoleddwa e Kasubi. Era nga bwe mugulabye munda omulimu ogwo tuli mu kaseera kasembayo akamaliriza kati tunaatera okugujjako engalo. Yeebazizza abantu abawomya omutwe mu nteekateeka eno omuli Katikkiro kya Hospital Mayiga n'Obuganda bwonna ng'essaawa yonna gaakugibwako engalo. Mu kyo nja kwongerera okukkaatiriza okusiima Katikkiro ow'ekitiibwa Mayiga olw'amaanyi gaataddemu okulaba nga Kasubi addawo. Era mu kyo nja kwongera okusiima omuwanika ow'ekitiibwa Wagwansibirwa mu byonna ne neebaza Obuganda bwonna olw'okuvujjirira omulimu guno. Omutanda era asiimye n'alamusa ku bakozi mu lubiri bw'atyo n'alinnya mmotoka ye ne yeeyongerayo. Disan Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.